buteevu mbanirizaako yonna gye musinzira okubeera nga ate mugoberera mwasuze mutya musibye mutya kasubire buli kimu ate kitambulira bulungi maridadi sana. Ensonga nno tukyali kuza omukyala Sauda Madada era nga embeera tedaba kubeera nga nnungi nnyo n'akamu oluvannyuma lw'okubeera nga yakoze akabenje olunaku lwabadde lwa jjo era abantu ab'enjawulo babadde batandise okubeera nga babungeesa amawulire nti omukyala ono yafiiridde mu ddwaliro. Si kituufu ekyo, Sauda gy'ali mulamu wabula ali ku treatment era nga akyetaaga okubeera nga afuna essaala ng'omuntu ali ku treatment bw'abeera. Oweekitiibwa ayogerera poliisi yavuddeyo n'ategeeza oba n'akiriyalinga eggwanga n'annyonnyola n'agamba nti Sauda teyakubiddwa amasasi ng'abantu abamu bwe bazze boogera era nga babadde bagezako okugoberera emmotoka ya Sauda Madada ng'egaanye oyimirira yakubiddwa amasasi okubeera nga emmotoka eno eyimirira naye ebyembi fragments simanyi bwekiza kukiyita mu Luganda naye nga fragments oba ebimansuka ne bisobola okubeera nga ate oba ebipampagali ne bibuuka ku mmotoka ate ne bikosa Sauda Madada ensonga lwaki alina ebiwundu ssaawa eno by'alina era ng'ali mu ddwaliro afuna bujjanjabi. Abamu ku abo ababaddewo ba eyewitness waliwo omwami omu gwe nafunye era nga ebigambo bye nga bwabyogedde bwe ngenda okubeera nga mbikuterawo mu maaso awo ate n'ebirala bingi nnyo nga bigenda mu maaso mu ddwaliro eyo agenda kubeera nga mbikuterawo awo naye nga nkujjukiza in case tonaba okubeera nga subscribe ate ka notification bell kateekeko kubanga kano kajja kuyambako nti buli lwe naaba ndeeseyo update oba amawulire gonna gonna ojja kubeera nga gw'omu ku bantu abajja okusooka okugamanya ate galyoke gasaasaane ewalala yonna yonna. Kankulekereko obutambi buno bwa Sauda Madada ate oluvannyuma nkomawo tuvaawo. Olaba ku ttaawo lyeri ekyebando awali ekkubo eryambuka neeno ewasudiirira eno lyokodde kano kakava akajja ne kayita mu kolido zino ezidde gyekaamokya akakubo k'ettaka ako akalimu ebize ennyo kati avudde ku ttaawo talina bw'ataaninga kujja eno kuyingira wano eno ng'alina kumalayo obukoto waggulu alyoka gyekaamokya kati yayagadde ayite mu kano akakubo ka wano eno naye jjukira awo nawona baakolawo tosobola kutandinga kuyitirawo kati azze ku roundabout ate n'avuga wanuwe bw'avuze wanuwe n'atomera wa booda ng'aweesa omuntu n'afiirawo kati already agenza okukola yutani naye nemukubira amataala ne bamuyimiriza n'agaana naye neesimbula nemugoba n'ayita mu kkubo eryo ng'avuga supiidi ng'akuba abantu amazzi atomera ababooda embulukazi kolobula najja n'agwa mu kkubo eryo nti kyebando roodi waneeno okujja alyoka agwe mukana kakaavu ka gundi kawano ku ttaawo erya waneeno ku bypass n'alyoka ajja nako paasova ng'avuga speedi patrol mugoba n'ajja wuuyo wamuteeka ng'ayambuse kati watuuse waneeno waggulu ku gundi ku yeroba n'ataaninga akkirire wansi ku faya bw'atuuse ku faya n'alemerera okuyimya patrol ekyamugoba n'ayambuka agenda emmotoka wona azikubye okutuuka waneeno ebukoto waggulu aba patrol emmotoka ne bagikuba amasasi n'afuluma yeeyambula yenna n'asigala bwereere neyekalakaza bamukwata yenna yeeyambudde n'ayeyambulira singa bwe yakula yenna kasasiro we basirikale ne bamugaba bye tetwagala kumanya ne bamubeba alikira roodi negundi n'emmotoka ye yonna neweddewo kino ekimotoka kiyakagula ekikawundo. Sauda nzaalibwa Jinja Bugembi bayitayo ku Wanyama. Okay.
okuba otya? Nzira tabu. Ozira tabu. Okay. Muzaalibwa bameka? Twazaalibwa abaana bana. Nzezeko omuwala. Okay. Abasigadde bonna balenzi. Temwali mukawala kanno kozanyazanya nako? Era nakula n'abaana balenzi. Kyeka oba kyova olaba okuyigiramu embeera zaabwe. Ebintu ebikwasa maanyi. Era ewaka we nakulira okusinga era waliwo baana balenzi benakula nabo kuba baganda bange bonna balenzi. Okay. Osoma mpaka wa? Nsoma paka ku University Kyambogo. Okay. Na kola automotive and power engineering. Yeah. Aina kuba mu engineering. Of course. Omaliriza okusoma mwaka ki? 2012. 2012. Bw'omaliriza okusoma netunoonya emirimu ne bagituma. Kubanga twaginoonya nga tetulina nakwekozesa. Kuba nina first class. Jabula twanoonya nga tebatuwa. N'oteekayo empapula engate ne zituuka okugwa olubege. Ogoba kati oba tutandikire wa? Nga biganye. N'ogamba kati katulabe we tutandikira. N'ogamba oba nga tomanyi woyinza tandikira kubanga wateekangayo empapula buli wamu wonna ng'omanyi bajja n'ogenda ku interview n'omukola ng'ekyamazima olabira ddala omukoze bulungi. Buli kimu ne bidda nga bawadde balala. Tekyakumalamu amaanyi. Of course kikumalamu amaanyi wobeera ggwe. Kikumalamu amaanyi naye era oba n'essuubi kubanga aba yakutonda abakimanyi nti alina kye yakutegekera ekyamaanyi. So obeera n'essuubi nga ggwe omuntu. Okay. Emirimu gino bwe gibula Sauda zaako ki? Emirimu gino bwe gibula Olinamu COVID. No sinamu COVID. Amadaala mulina amadaala bannange okuva wansi wali exercise ningane tugenda mu lutalo. Amadaala just ge gankutudde naye nga ndi okay. Okay. Emirimu bwe gibulamu. Emirimu bwe gibula of course ngenda ova ku university nawo business ngera kubanze ndi mukyala mulimi. Nakulira makanga abazadde balimi. Ntandika okubanga nekozesa ng'omuntu ngeri ya bulimi nga bwenkola n'ebintu ebirala ngeri omuntu yenna wosobola okuyiya. Singa ni mananasi nima ebibala n'amatooke. Yeah. Okay. Olimalima otyo? Nimalima ntyo. Sinalabamuuko obukulembeze oba politics oba kiki sinabirabamu. Obukulembeze natandika nabwo nga nkyali ku university. Nga ndi mu first year yange nenjoininga FDC. Kubanga ye yaliko first year. Yes. Mwaka ki? Biri. That is 29. Biri mwenda. Yeah. Nenjoininga bwenjoininga FDC of course yeba leadership. Netunoonyeza nga abaana obululu netugenda nga mu kamyufu nemberako mu structures ekibiina ate by then Kyambogo yali amaanyi FDC chapter. Kandi tugunali mpagira nawangula nemberako mu guild cabinet. Nengena ng'ebyobufuzi mbivudde nabyo okuva ku university. Era bwe twafulumira bwe nafulumira awo ebyo ebiseera nzijukira Honorable Winnie yalina by election. Winnie Kiza. Ekasese. Ningende ekasese I think kikaluke nasoko okwetabamu akali national. Student yagenze kasese kunoonya kalulu. Nga mwagala nnyo manyo obeerawo n'ogamba nti nange eri andwaga ne Sauda nkwagala nnyo ekyo nkimanyi. Nange munenga mbeerawo ne Honorable Winnie bannange. Ngobeerawo ng'omuntu owulira omwagala kuki ebintu byakola ng'omwagala ku mutima gwo. So ningenda mukaluke kasese gwe gwali omundi gwange okusooka okwetaba mukalu akamanyi nnyo akali national kali kaluke kasese nenkabeeramu nafuka mukwano gwange ng'omuntu era ne mukunoonya emirimu namugamba nga noonyeza emirimu mami nenga giganyi of course ng'omunnyonnyola kuba ffe tumuyita mami abamu n'agamba tugezeeko tulabe nannyambanga nako naye era ne bituuka ne bikola ki ne bigaanira ddala awo ne tuyingira Jobless Brotherhood. Abaana batwala parliament. Wali omukubbo. Bijja kuddayo kebere ebyo ebintu. Sauda si musiraamu. Otuuka embeera n'ekunyigiriza. Ekyeddiini n'okiteeka ebbali. Kubanga Katonda n'oba omusabye ebbanga ddene ng'aganya okuwulira essaala zo olina okukola ekyamaanyi okulaba nti obusanga anaakuwulira. Okay. Woyingira Jobless Brotherhood. Yanyingira Jobless. Kigendererwa kyaki?
ng'ogamba kusanga bw'otuneekalakaasa wayinza obaawo ekikyuka kubanga ne ku university oluusi era mwekalakaasanga embeera neetereeramu kati nga nsubira neeno nti bwe tunaba tukoze ekyo kyennyini wayinza okubaawo ekikola ki wayinza okubaawo ekikyuka naye era kyagaana Kakano nga bansibye genze Luzira mwaka gumu n'ekitundu actually emyezi 9 mwaka gumu n'emyezi 4 basiba mwaka gumu n'emyezi 8 ya nga mugwe tawuliramu kigamba nti bannange ntuuse n'okusibibwa lwaki ekintu kino nga sikirina kugambye olinawo otuuka ne weekyawa fe abamu twekyawa dda nkyaziza naye nze omutima ogwange mulala simanyi oba nejja balala bwe giri wakoowa dda sikoowa naye nanyigirizibwa dda kati mu kunyigirizibwa mwe muva n'obukoowa obwo kunyigirizibwa ki okulala kuno Sauda kwe twogerako kubanga kyetusoose okulaba nti emirimu gyabula ate nga wasoma bulungi n'ofuna first class yo kunyigirizibwa ki okulala okulyawo okwakuviirako kukyusa omutima ne guguba n'ogamba nti kakati ebintu byakukwasa maanyi abazadde bange sijagamba nti balina nnyo omanyi omuzadde wakuwera kuba nze nali mukyala mugezi nali ku give nali ku government university oba osuubira ekirungi omuzadde kyogenda omuwanga omuntu kyotandisa okukola buli omu aba ayagala addizeewo omuzadde we tho oba tosobola kukola ki kumusasula naye otuuka ekiseera n'olaba nga buli kimu kyonna kyonna okikoze n'olaba nga olina okwekyawa kw'amaanyi abantu abaleeyo abamu nga tannaba kwekyawa batannanyigirizibwa omala kunyigirizibwa n'olaba nga tufuna ssente nga buli kimu kyesibye omanyi olw'embeera we yeesiba ng'olaba buli kimu kigaanye ekikumi kigaanye okujja ssente ze zisinga ero kyankalanya obulamu bw'abantu n'otuuka ekiseera n'olaba nga buli kimu ng'otendewalirwa mu mutima gwo ng'omuntu ova eruzira nva eruzira natandikira we nakoma saazikiza namu yadde esizikiza bw'ofuluma naki ku mutwe nti bwe ntuuka ebweru nkola nti of course nabeera eruzira nali ku remand tebantemera nti bantemedde nabandetanga mu kooti nakawa omulamuzi nanzizangayo emyezi 2 ne bandeetanga mu kooti ne banzizanga bwe ntyo paka we batuuka ekiseera omusango ne bagoba naye nga ntambudde eri ebbanga lyonna nga ndi muki nga ndi mukomera naye era bwe nafuluma saali mukiri kuba wobeera eruzira ate ofuna amaanyi munnaye abamu kye batasuubira bo baba bamanyi nti bwe baba bakusibye nti kuba kutulugunyizibwa woyinza omwana abaana be basinga okugweramu amaanyi nga bamusibye mu poliisi omwana ayinza okunamukaduukulu yes naye mukomera ng'oli mukomera eryonna prison kizibu nnyo omwana okuvaayo ng'atende kiba kizibu nnyo kubanga obanga ali eka ekyawukanako nti totambula ne bw'oli muto bamanyi obanga era ali mu nsi yonna obanga ali mu nsi yonna ekiriwo nti oba totambula buli kimu kibaayo yes buli kimu kibaayo kati ofuluma luzira nga kiki kyogaa nti nkulembeza kino of course nafulumanga ngamba ntandikira mu kutandikira ku kya Jobless Brotherhood we nakomera we natandikira saazikiza namu yadde era olwali ofuluma enkeera ate twadda ku parliament era ne bansiba mbeera kaweesa ebiseera ebyo yali DPC wa Kampala ne bansira ne mbeera Kampala okumala like a week olwamala nanta naye nga tofaayo kugamba nti bannange oba kubanga kiba mu kunyigirizibwa kubanga ffe abakyala Sauda omukyala obaamu nakaga bana abantu banandaba nga neefuumuula nti n'ofunamu engeri gye wekkakkanya gwe nga wekka gwe tewakirinaamu nakati era sizikizanga Jobless Brotherhood eno twagenda okulaba nga egenda eggwamu amaanyi wegwe sinza okugweramu amaanyi nti abaana abasinga bonna betwali nabo abamu bagenda bweru ate wano mu Uganda we tuli abaana abalina emitima emigumu tuli batono abalina emitima emimalirivu si buli gwolaba nti ali ku opposition omutima gwe mumalirivu mulimu oli ajagamba tugende naye nga tugendeye ayogera dda mabega nga tevaayo bulungi nga bagamba tugende ng'olinga obwogu ng'oyimiridde wekka oti nga abayaye tebalabika so tosobola kikola wekka era olina okuba nga at least mulinga tiimu so emitima gy'abaana Uganda balina emitima eminafu tebalina mitima giri egya solidarity
teriiwo abaana bali balina solidarity bemmanyi tebaliiwo tuwane Kampala wano. Sauda alina emyaka emeka kati? Sauda alina emyaka 28 gyokka. Egy'obukulu ndi bukulu. Mwakoledde effujjo eri lyonna? Era nno si fujjo. Mwenkoledde okulaba nti nwanirira n'omuntu yenna ali agamba nti singa ndifuna omutima ng'ogwange bangi. Okay. N'agamba nti singa nfuna omutima ng'ogwa Sauda. Kubanga nze tosobola kunnyigiriza. Nze poliisi okunkwata okunsiba olina okuba ng'olwanye nnyo. Kubanga kizibu. Kuleka ng'onzitiraawo. Nnyo kuba nze lwe nava eruzira nina ebintu ebimu bye nagamba nti kijja kubeera kizibu nnyo. Wagubirayo bugubizi Sauda? Nnyo omuntu okuddamu okuŋŋamba nti onkwata. Kubanga omutima gunina mulala simanyi oba gy'egyabalala. Bwe wagenda eruzira n'oyongera kuguma bugubi kuguba bugubi? Toguma wabula omanyiira omala okumanyiira embeera zo zirookingirayo. Zikyuka ne zigenda nakiri? Obeera n'ekyeri. Sauda tabeeranga kaawo n'alowooza nga tetunagenda mu political side ya Sauda. Tabeeranga kaawo n'agamba nti kakati njagala ntuule nkoleyo famire ng'omukyala. Ate kati famire ogikola otya? Kubanga Sauda nali n'omwami naye kakati tosobola kuba na mwami nga tosobola zaala. Fino gavumenti abamu yatutuusa dda ku bisago. Kati nze famire ngikole nga sisobola zaala n'abaana yange bankuba neevaamu. Enywanto y'ebbeere baagisalako. Kati goyagala famire ngikole ntya? Era wenkubuuliza nti nze no gavumenti engamba ki? Telina kye ngamba. Beeyina kyegamba balala nnyo si Sauda. Sinze. Omwami ono wamala naye ebbanga ki? Mwami ki? Omwami gwe wali ofunye mwamala bbanga ki? Of course tumaze emyaka 3. Ne mutuuka ne mwawukana olw'obulumi bwe watuusibwako? Of course nga kizibu nnyo kubanga n'amateeka g'abasawo era gandagira obuteegatta. Sobola kubanga nakosebwa bino ebyali mu Arua. Nakosebwa nnyo to the maximum nti nkyayina n'obulumi munda munze. Tetunagenda mu politics wa Arua. Anti era kati woleeta famire banina okunnyonnyola kubanga agwawo. Sauda we twakomye okutegeerera political life ye ng'ali mu FDC. Avaayo atya? FDC no ogimala mu bbanga ky'okutuuka okugivaamu n'ogamba nti kati ate kanzire. FDC ngivaamu ebiseera twagira Bobi Wine ekyaddondo kubanga amateeka g'ekibiina tegatukiriza kuwagira muntu ali independent ate nga waliwo omuntu akutte tiketi y'ekibiina. So nvaayo ne ngamba nti nze nja wagira Bobi Wine. FDC yali esimbyewo kantinti ya Apollo. So nze ne ngamba nze ngenda wagira Rasta gwe ngenda okufiirako oyo Bobi Wine nga mpulira gwe njagala era mu FDC tuli abantu batono nnyo abawagira Bobi Wine oyo. Ne bano bonna abali mu FDC bolaba bali naye kati tebamuwagira biri ebiseera nga bonna bagamba oyo taludde mu struggle. So n'ekyo kigambo struggle oluusi kiruzinga ne meaning. Nga abamu bamuboola abamu nga bamulaba ng'omuyaaye naye nze ne ngamba no nze nja kuwagira oyo mwami ngenda muwagira. Ne tumuwagira tuva mu Kalu disciplinary committee ne tuule enajja nankumbi. Sooka bateekawo awo embeera nga ne kakati nze Sauda tewali yampandiisa mu byabufuzi. Saakirako ku makya nayingira nzekka na byabufuzi. Lwaki baba banfuga otuuka ku kino? Nze neefuga. Ne weegobayo. Nze netwala nze nga nze bundaba layini yange nze ndinza mu self-made. Novaayo. Era n'ekita sasooka nakiviiramu kyoba nkivuddemu. N'embeera awo nga siri nnyo active. Bintu bya party. Tuva ekyaddondo amaze okuyitamu tugende Lukunjiri nga wali era by election yona le Bobeti tugibeera Bobi Wine era yaliyo Bobi Wine era abeeramu nga bagamba mwe muleeta Bobi ng'omanya embeera y'ekibiina ekirala ng'okyali mu kibiina naye nga bakusojja naye ng'era ng'omutima gwange gumwagala nnyo by then nga ne people power tennaba kulowooza nti eribaawo oba tulijogera ng'oyagala muntu nze nga njagala muntu nga Bobi Wine. Tuvaayo by then nga Nasmani basaalirwa akalulu ke kakonkonye Jenja Bujiri tuve Lukunjiri Bobi agamba nze ngenda wagira Asmani olonge FDC jukira ina namatini nagaze ngenda wagira Asmani mullo actually nga nanga Asmani nino muwagira kubanga ate ya Asmani kyali kinkwatako nyi yali loya wange nga ndi mukomera ngaya kati atasobola kumulekerera nenda kumusasula kiro kuleko okubeera kumuyirawo omubiri nitugenda mu Kalu ke Bujiri nze saakalwamu nnyo
kubanga nze Kasiyani yali ankubidde nga njagala Arua mukwano gwange nnyo novaayo nabaleka bali process bagenda kulonda bawula wiki ngemu engenda mu okay tuvuddemu FDC tutandise okuwagira Kyagulanyi ng'omuntu tandise omuwagira nga mpulira sikyagala kuwuliriza biki bye wasinga okumwegombako ekiseera ekyo kubanga yali tannayingira nnyo politics ng'omuntu nti Bobi Wine akutegeera yakutegeera nga Sauda yantegeera nti omuntu n'oba okutte essimu endala wa Bobi Wine omuntu akwata essimu n'oba okubidde ku gyatamanyi naye n'omugamba hello omuntu okwogererwa abamagamba ani ono naga Sauda ng'omulaba akutegedde so yantegeera to the extent nti nga ne bwe nkozesa essimu endala ajja kumanya nti oyo Sauda bw'anaawulira eddoboozi lyange ng'ampuliriza kugamba nga yantegeera n'omulaba nga family gy'oli yes ne mulaba ng'omuntu gwe nsobola okukola naye ninga nti kati ono omuntu bw'ati antegedde ate okusingako abalala abamu bo babaagala mubakolere bye baagala bo babaleka awo bo bayiseewo ebyabwe ate yesi bwali Bobi Wine kyova olaba nti ndi naye paka n'olwaleero nti yantegeera ng'omuntu. Sauda, okuva mu buto bwo walinamu ekifaananyi kino eky'ebyobufuzi, waliwo obukulembeze n'ebyobufuzi, walina kifaananyi ki okuva mu buto? Munnange nno ku byonna siina kye nali nnina. Okuva obuto nali njagala kuba enjiniya, kye natuukiriza ekirooto. Bino byonna mbifunye bufunyi lwa kunyibira ebintu ebiyingiramu ng'onyigiriziddwa. Kubanga tolina ngeri gy'onyigirizibwa n'otayingira bino bintu. Era byonna biggweera oli ku sayidi eno ya byabufuzi ya kulembeze era kina politics obeeramu oyo sijui mwereere.